ko nakutegezeza nti olunaku olwaleero empologoma eboggodde era namunswa mwali mu namulondo y'abajjajjaabe alamula. Olunaku olwaleero ayogeddeko eri Obuganda n'abagumya. Kati mu buufu bwe bumu Delta TV ekuteekeddeteekedde empaka ez'olulimi Oluganda mu pulogulaamu eyitibwa Awakula Ennume. Yaliwo omwaka oguwedde, kakati guno omwaka gwa kubiri. Ebirabo omuwanguzi by'anaasitukiramu, emitendera engeri gye gigenda okutambulamu. Mu studio ey'okubiri tuyina omulamuzi ssaako n'omusoyisoyi nga bali ne Lubega Sadat. Bagenda kutunnyonnyolamuuko akawonvu n'akagga ku nsonga ezikwatagana ku pulogulaamu eno Awakula Ennume. Mpozi olugero lwa Awakula Ennume tewakulemu? Awakula Ennume tewakulemu. Kakati we wabanga omwaka ogwedde waliyo eyakula, kakati ate ne guno omwaka twagala wabeerewo ekuze. Pulogulaamu eno etandika olunaku olw'enkya. Simanyi oba abagiteekateeka babadde balinda empologoma emala okuboggola nti mweri eramula ate nabo nno balyoke bagikuggireko akawuwo. Lubega Sadaati ali mu studio ey'okubiri era bagenda kuba akunnyonnyolamuuko ebintu ebyenjawulo. Lubega Sadaati tukwaniriza ku mpewo za Delta TV, tukole mu mawulire amasukkulumu. Kole omanyi Abaganda balugera nti okuwummula si kutuuka. Ekituufu ddala empologoma olwaleero eboggodde era bw'emaze okuboggola bw'eti n'abapulogulaamu Awakula Ennume ne bagamba lwe luno olunaku mulindwa oluvannyuma lw'empologoma okuboggola ate naffe katubeere nga tusimbulira awo. Olwaleero ennaku z'omwezi lumu ate ng'enkya zirina bbeera ennaku z'omwezi bbiri nga pulogulaamu Awakula Ennume lw'eddamu okutojjera butereevu ku mpewo za Delta TV y'omulundi ogwokubiri omwaka oguwedde, kati guno gwe mwaka ogwokubiri era ng'olunaku olw'enkya eggulwawo mu butongole. Wenyimiridde wano mwami Mukiibindi ne Ssaabalamuzi wa pulogulaamu Awakula Ennume mwami Lusibajjime ate n'omulamuzi Bosa bagenda kuba nga batuyitiramu ebitonotono beeteeseteese batya okulaba nga pulogulaamu eno eddamu okutojjera ate n'abavunkanya okubeera nga bali ku mulamwa. Katandike kituufu nnyo nina Alfonso wa Awakula Ennume era katutandike obutamala budde atubuulire beeteeseteese batya okulaba nga pulogulaamu eno eddamu ng'ate erina amaanyi okusingako ku gw'omwaka guli. Okusookera ddala njagala okwebaza mwenna naddala muganda waffe Jamiru ate naawe Sadaati okutuwa omukisa guno mu masukkulumu. Enteekateeka zonna za muggundo. Ekifaananyi kye tulina wano bw'oba otunudde olabira ddala nti waliwo enjawulo okuviira ddala ku mwaka guli oguwedde n'omwaka guno. Enkyukakyuka nnene nnyo. Okusookera ddala pulogulaamu yakyuse egenda kubangayo Lwakubiri na Lwakusatu, luli twabeerangayo Lwakuna na Lwakusatu. Ekyokubiri bw'otunulira ebirabo ku mulundi guno bye tulina tugenda gaba ebirabo okuviira ddala ku muntu akulembedde okutuuka ku muntu owokutaano. Kale nno enkyukakyuka za maanyi nnyo era nga gwali eyo tukusuubiza nti pulogulaamu eno egenda kubeera ya mulembe nnyo okusinga omwaka guli. Mulamuzi Bosa, abavunkanyi bano balina kweyisa batya olunaku olw'enkya nga batuuse wano mu bbanguliro? Tubuulire ku abo abalaba ate n'abavunkanyi abajja enkya. Kituufu nnyo. Mukulu Sadaati nkwebaza kuba ompadde omukisa guno ne mukulu Mukiibi Jamiru muzzukulu wa Ndugwa mwebaza nti ankyazizaako mu mawulire gano amasukkulumu. Era ssebo nkugamba bugambi n'abalabi baffe nti eddiba likaze ennyomo zikolonge. Pulogulaamu Awakula Ennume abazze nga bagigoberera okuva mu mwaka gwa 2023 twagala balikamanye nga bakoza n'owebwa nti tekyusizza bbala lyayo kubanga tutambulidde ku nnyingo zaffe ze twabagamba ku luli bibuuzo bya buwangwa nnono ebyafaayo ebya Buganda engero ebisoko. Kale abo abazeewandiisamu nga ddala beekakasa nti be babatuufu ab'okuzeetabamu bajje nga beeteeseteese bulungi kubanga omusajja alumbwa ogenda okumulumba ogenda weeteeseteese ate akawulu akagezi kagenda okunyooga obusogozi nga kamaze kweyalira. Kati bo beetekedde bweteekezi kitabeetekedde kibuyagatanyenya ku ebibuuzo byo weebiri birungi by'ebyobuwangwa n'ennono. Yoyo omulamuzi Bosa mwami Lusiba biki bye mwongeddemu mu mpaka zino binonnogo ki bye mwongeddemu okulaba nti empaka z'omwaka guno zibeera za njawulo? Okusookera ddala ku mulundi guno twalaba nga tulinawo akanyomero ke tuyita akabiga. Akanyomero akabiga omulundi guli twafunangamu amasimu naye twatandikira ku mutendera ogwokubiri. Ku mulundi guno twasazeewo
era enkya buli lwe tunagenda nga mu kabiga tugenda funanga essimu okuva mu abawagizi bawagira abantu baabwe ekyo tukitandikiddewo. Then ekirala ekyenjawulo ekiri mu programu eno yengeri gye tuteeseteeseemu abavunkanyi bano. Omanyi abavunkanyi bano balina ebitone ebyenjawulo. Waliwo abavunkanyi nga mu studio batusanyusa. Kati tugezezaako okulaba nga tuteekateeka abavunkanyi abo okusinziira nga bwe bafaanana. Kati okugeza enkya tuleese Ntege Ramadhan, oyo yava mu Kijjolooto Endejje. Ne tugattako Namutebi Flavia, oyo wa St. Mario's SS wano mu Kinaawa. Kati ne tubagattako Kasozi Byoya, Kasozi Moses. Kasozi oyo ali ne mu kalango kaffe yagamba nti bantemangako akagalo. Kati programu yaffe tugezaako okugiteekateeka nti akomyewo. Yatugambye nti yagenzeko ku butaka ewaabwe nti abakulu abamukulembera ku mutwe ne bamugamba nti wasalawo bubi kyusaamu ddayo mu programu Wakula Ennume, era yatugambye nti bamugambye ku luno yagenda okutwala ekyapa. Bano balina kutuuka mu budde ki bonna nga bo basoma? Abavunkanyi twagala batuuke ssaawa 10 kuba programu etandika ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro. Kati tulowooza nti bwe batuuka ssaawa 10 tusobole okubateekateeka obulungi bambale. Twagala okwebaza ennyo bannaffe abatuyambyeko naddala. Kati waliwo essomero lya Royal Daycare yali lisanga awo lyo lyasazeewo okwambaza abavunkanyi bonna okutuusa empaka lwe zinaggwa. Kakati bwe batuuka ssaawa 10 bambale twogereko nabo tubabuulire ogenda kweyisa otya n'amateeka. Waliwo etteeka ekkulu ennyo abantu eribasanyusa ennyo naddala likwata nnyo ku bawala. Kati nga tulina Namutebi Flavia nti mu bbanguliro bw'oneekola obusolosolo osobole okusikiriza abalamuzi bakuwa obubonero tujja kukugobamu. Kati ero likwata nnyo ku bawala. Ebyo byonna tubabiyitiramu bulungi. Oli ne bw'abazze oba ajjidde mu nkunamyo asobola okuba ewaka essimu n'agamba ne mundeetere engoye si kulwa nga nsikiriza abalamuzi ba Bossa ne bampa obubonero obw'obwereere. Tuyanze gwe mulabi wa Delta TV. Yo Mami Mukiibi. Saabalamuzi katudde mu kiseera kino naye kankuweeko nzijukirako babiri. Waliwo mwami Mukiibi Biraali, oyo mwali Avandejje Lubugumu. Waliwo n'omulala ye Haji Mukiibi. Tuyinamu aboolugave babiri. Ebirungi birekwa nsingisira yaleka omuwemba. Ffe tweyongeddeyo mu maaso n'amasukkulumu. Essukkulumu lye nnina mu ngalo lya famire y'omugenzi Sarah Nanki ow'emyaka 14 nga bagumbye